kino uli bulungi anokia gye muli ama aba iphone nokia twavaayo nange bandi mwebave kuwagiraga Eva Namulondo cafe. Thank you so much. Amanya Fifi Da Queen mukyala nsuuga omugwa atya munange nkola bino omusajja agenda omusajja w'omwami anyuma onoomufuna ojja kutegeera kyenjogerako baswiti mama twagambye tuzze kunyumirwa waliwo omwami ono mukwano gwa Eva Namulondo era oluvannyuma awo mwali salasala fuukaawe ebigambo byammwe nete Namonita, are we good to go? babanga musajja yamwefaasa afuna abakazi bano olwaleero kubira katonda obugalo bw'amaanyi mukubire maama hiro obugalo bw'amaanyi lwaki tompa omwana wange enewe mwebale kuwagira Irvin mwebale nnyo mwebale ddala mwina mukama abaddiseewo bwembanga muzze kirungi nnyo bayimbireyo bumekanga bubiri ngende kuba abayimbi bangi nnyo omukazi ono alina emikwano mingi ate egy'ensonga webale kuba muntu mulungi webale kuba muntu wa mutima mulungi webale kwagala banno ekikubeezezaawo kyekyo era tokyusanga karakitayo tera okulaba bakukangakanga ne bakutiisatiisa ne bakwogerera bino but that is you tokyuka yegweyo oyo era kyekikufudde ekirungi mwebale nnyo bakubireko omugalo weka Nebaza nnyo Pastor Bugembe. He's a good man to me. He's my father, he's my papa. Ye musumba wange era buli kyembeera nfunye nze nzirukira wa musumba nayina n'ebizibu bingi nnyo mumunda bye nti ndi bweti naye era naddukira wa musumba nalabako Eva nga walina emyaka obagenda muto yajje wange emyaka tugirekerezebeko yajje wange byaddala nga akaaba ng'ensi efuuse ya bbulu nga mami afudde naye neebaza katonda nti baana mmwe temugenda mu masabu babika balano nga togenda mu masabu weekubireko mu ngalo ewebali kuba togenda mu masabu naye Eva okyaka tusaba ebintu bikyuse nnyo congratulations nekirala musumba okuva lwe yansabira nagenda wa musumba waliwo ennyonyi nesitakigendako bangamba nakola ekisembi ne banzijako nnyonyi nensigala nene ne wa musumba ne muga musumba banzijeko ku nnyonyi wa musumba nagamba jangu tusabe togenda kuddeyo kuva ku nnyonyi okyagirinya paka lwonookowa era banaye bwe kirize buli kisaawa bandi nti nnyo nnyonyi musumba neyanza nnyo amakutaago. Thank you so much. ne ku kyakya ajja n'asabako wadde lumu omwaka naye ng'ayita kale ebiri yes tweyanza nnyo sebo tweyanzege ego eslapita banaye nga 18 muje musapotinge ego tugenda baawo wano kuliko ne red carpet ne Subi Jonathan Dr. Gordon nga 19 ne Fuzi Cakes abagala cakes. Love you guys. Nebale kunjagala neyanze nnyo neyanzege mukama muweddizeewo kumuwomukisa tukwebaza olwa Eva gwe batuwa ffenna eno ng'abayimbi Eva sisita waffe ffenna weebale nti olwaleero omusanyusiza uwa mukisa buli ayise mu miryango gya labonita leero okujja okuwagira omwana kubanga Eva yajja kuwa spouse enansa naga tusabe ntidde simanyi oba wali yanajja era tetukitwala for granted nti muzze kubanga twabasaba katonda kwebaza mukama era nsabye buli muntu ali wano ng'alina ekizibu ekiringa ekiremeddewo Yobu 9:5 bayibuli ega nti mukama ajjulula ensozi ne zitamanya wazivumisa obusungu bwe. I pray that God will take away that mountain for you. Sabira omuntu ali wano nga gwe tokwatako ku miliyoni 10 oba 5 tizizo katonda mwesigwa akolereyo ekyamagero. Sabira omuntu ali wano ng'olina ebirooto ebizimba okuzimbira maama w'ennyumba katonda mwesigwa abitonyeseeko enkuba ey'omukisa.
era olwaleero nsabira omuntu ali wano nga gweyagala nnyo linnya ennyonyi Katonda agikulinyise. Nsabira omuntu ali wano nga Mukama akuwadde ku mukisa, tosula njala, tolina kya tonoonya ngoye. May the Lord sustain, akwate omukono gwe awanirire, toddanga ku zero. Nsabira omuntu ali wano ng'amazima gennyini mu nnyumba ewamwe tebeerayo mikolo nga bwe muwagidde Eve, nange mbasabira ewamwe wabeereyo emikolo. Nsabira omuntu ali wano ng'ewamwe temumalaako mwaka nga temuziise. Katonda abawe okuva leero nga temuziikazika. Nsabira omuntu ali wano mwenda ekirwadde kyakulemerako wakimanyiira kikutte mu linnya erya Yesu. Nsabira omuntu ali wano ng'oyagala nnyo embaga naye nga bigaanye, Katonda akikole. Era nsabira omuntu ali wano ng'olina omuntu eyakugulamu olutalo, essaala eno bweggwa, Katonda amalewo olutalo. Nsabira mwenna mikwano gya Eva, because you have come to support her. May the Lord bless you back. Nga mutambula okudda ewaka, Katonda abakulembere. Nsabira omuntu omwaka tegunnaggwako, Zaburi 65:11. Bible egamba for the Lord crowns the year with his glory. Omwaka nga tegunnaggwako, Katonda kuliriyo ekyamagero. Nsabira omuntu yenna ngamaliriza mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, ng'olinga eddogologo n'ebintuntu, bantu bakulogaloga, Katonda bw'ova wano akuwerekere, eddogo terikuwangula. Nsabira yali omulokole nga wagwa, Katonda akuzzeemu omutima oddeyo mu kyaki. Nsabira ayagala okulokoka ng'otya, Katonda akuwa amaanyi olokoke. Nsabira ali awo ng'oddugala okoze effujjo lyonna, Katonda akunaze n'omusaayi gwe akutukuze. Byonna mbisabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati, okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo, Prince Charles Drive, naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel, room 28 first floor. So twavaayo, enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo, just nti twakyusa location. Aba East African Canadian Association bakutegekedde omwoleso gw'omulundi ogwokusatu guno nga gubeerawo buli mwaka gwe batumye the East African Canadian Association Tourism and Cultural Expo 2023. Omwoleso guno gwakubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 14 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'e11 awo ku Marriott City Center Hotel mu kibuga Toronto mu Canada. Mwe mwenna abaagala okwetaba mu omwoleso guno muli bakusasula $250 zokka, ate mu abaagala okwolesa mujja kusasula $25 zokka. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno weewandiise ku mutimbagano gwaffe ogwa www.eaca.ca ne ku email registration@eaca.ca oba okube ku namba yaffe ey'e Canada +4 noti 38 noti noti 2 6 oba ey'e Uganda +256 7 noti 8 123 6 noti 4 n'ey'e Kenya +254 795 8 noti 6 mwenda. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Collins paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeka obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira aba big garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obw'enjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo